Ebyafaayo bya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mutugenda okujja omusomo gwaffe olwaleero tujjemu katono tuno tugatte tukenenule tukateeka embulamu bwaffe tugende kategerekese bulungi. Naam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam okuva nga muto mpaka emyaka 25 yawangalira mbulamu obuzibuzibu obw'ekinaku. Obulamu obw'ekinaku, talina mwasirizi, talina ayamba, talina maama, talina taata, talina mutowe, talina mukulu we. Gali bwogu kubanga bazaala omwana omu. Bakadde bazaala omwana kiki? Ffe tukabya kajanja ng'olina ne brother wo gy'oyinza okulaga n'akuwayo 2 n'akuwa 5 ye nga talina ye byonna, ye taata, ye maama, ye mukulu we, ye mutowe. Zonna tayito azina bwogu bomu. Akakanzu ng'alina kwekamu keeko. Bw'amala okweza emyaka 25 Allah n'amusinkanya omukyala naggagga. Era bwe yasooka okwambala ku lugoye olupya musajja wattu. Ku myaka 20 n'alyoka ayambala ku ngatto etegeerekeka. Kyakuyiga ki ekiri awo? Obulamu oluusi buyinza osooka okukaluba naye totya, Allah ajja kuggulawo. Obulamu buyinza okusooka okukaluba mu byenfuna, mu byempangaala, okufuna ak'okulya lutalo, okufuna bufiizi bw'abaana lutalo. Totya, togwamu suubi, ajja kuggulawo. Myaka 25 nga tamanyi kye bayita lugoye lupya. Amala kukweza emyaka 25 nasinkana mukyala we gwe yawoowa asookera ddala mu bulamu bwe. Oyo agenda nti Adija oba Oluganda tebalutegeera. Waliwo abatategeera Luganda mumanike omukono. Balutegeera bonna. Tuli ffenna era Allah tabaraka wa taala tugamba mu surati Ad-Dhuha, wad-duha wal-layli idha saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal-akhiratu khayrun laka min al-ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidika yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka ailan fa'aghna fa amma al-yatima fala taqhar wa amma as-sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Esula efunza obulamu bwonna obwange n'obuwo n'obwoli n'abataze. Okutandika ddala ku aya egamba ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Wadde embeera ekalubye, Allah takuleseewo. Wadde obwavu bungi, Allah takuleseewo bulesi nti akwagala. Akumanyi era yagikutaddemu. Ma wadda'aka rabbuka, takulekeredde. Obwana bwange tebusoma, sina fiizi, obwana bwange tannakulekawo. Era akimanyi ti abaana bo tebasoma era akwagala. Ma wadda'aka rabbuka, takulese. Ate natugamba nti wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Mu maaso agenda kuwa ebirungi ojja siima. Mu maaso agenda kuwa ebiki? Ebirungi ate ojja sanyuka. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yasooka mu myaka egyasookanga embeera nzibu, tiyagwa mu bintu, tafuusa omunene, takuŋŋaanyiza kati nga yakulembera umma. Kyekyaga nti mu maaso nja kuwa ebirungi ojja siima. Time yatuuka nga alina bajenos bonna bafukamira mu maaso ge. Bajeno Hamza, Umaru, Khalid ibn al-Walid radiyallahu anhu, bonna basaabalwanyi nga bawarabu bonna basajja abazitowa bafukamira mu maaso ge sallallahu alaihi wasallam. Gwe tugambye yakula talina mukulu we, munaku,
mwavu mulekwa buli kitendo kyonna ekyobunaku nga kiriko oyo bwe byagenda okukyuka nga ate yali ku top. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, Allah maaso ajja kuwa ebirungi, ajja kusiima. Ego bitegereka tutera okusiga ekifaananyi ky'amasimu gano. Amasimu gano tugabidde ebbanga abamu sibe guli. Waliwo essimu gye bayitanga 3310 Nokia mabega nga buli omu gye yeegomba okugula, era nga ffenna nga tugana bwe ngula eyo eduniya mangi emaze, kati ne bagikuleetera ne bagikuwera ku bweru tusobola kugikwata. Amakulu oluusi tugenda twegomba ebintu, Allah n'atwala ebisinga ebyo ne tetusiima era. Nokia 3310 ne bagikuwera bwereere, akikwadde oyinza omuvuma. Naye ng'ate yali kakase, nze okusooka okugiraba n'amaaso gange, omugenzi Haji Hussein Kyanjo yali agikwata, yali honorable MP, Allah amusaasire. Twali ku mukolo nga yeyeka agirinawo bwogu bwomu, ne ngamba Allah wange kendifuna ssente gye ngenda okugula. Kati gye nkwata wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, ajja kuwa ebirala mu maaso ebingi. Ne bw'ogindeetera sigikwatako. Yenga kati kampani ki esasobola ogikola ekyo? Kati abazi baatuleetera zirala tekuli kuwadde peesa. Mapeesa gajjawo ate ne gavaawo. Bw'onyiga ne gajjawo, otekawo ennamba n'okwatamu, bw'omala ne gavaawo. Kati yenze yeggwe y'oli mu maaso Allah agenda kuwa ebirungi, ojja siima. Ki kye weetaaga? Sabru, bugumikiriza. Bijja mu maaso awo. Ekireetawo obuzibu kugaana kugumikiriza huyo mu bachwezi. Kasoga n'okugumikiriza omalira mu baki? Kati nga nyaga nange ebyange ebisisya bikubwadde anti ogenze mwabo, kati kabakuwe by'oyagala ate nabo tebabirina. Bachwezi bitonde nga gwe nebyo binafu bisaba ataane Allah nabyo, ate nawe wegasse ku banafu banno. Holid Surah Ad-Dhuha etufundiza obulamu bwaffe bwonna. Walal akhiratu khayrun minal ula. Byenjokuwa eri mu maaso bye birungi okusinga kati byolina kati bitono ku byengenda okuwa mu maaso. Fi dunya wal akhirah, mu dunia muno byagenda okuwa mu maaso bye bisinga kati byolina, ne ku akhira wali ejjana esinga kati bye tulina. Walal akhiratu khayrun laka minal ula. Esula etufundiza obulamu bwonna netuzaamu essuubi, kubanga kibi okuggwamu essuubi. Kibi nnyo okuggwamu essuubi. Buli oggwamu essuubi n'ekirungi olaba kibi, n'ebyomugaso olaba tebijja kukugasa. Naddala abakyala obumugumiikiza kugenda ne butoniwa. Oluusi Allah omwami gwe yakuwa enfuna ntonotono, atulaba mikwano gy'ejjo bafuna. Omubuuza sente eziriwa nti zibuze, banno nga baziraba. Era ezo ziguze ezibulayo, nga gundi kati baguli baguze ne poloti. Bali balala eri famire endala, Allah agisetingira byayo, naffe yaffe endala. Naffe yaffe omwami ono buli wabanga akuyina eka ng'oli mutegeevu ku mateeka ga Allah, ate omuyambako kinene era omukwatirira kinene biidhinihi tabaaraka wa taala. Naye obanga nawe ate amateeka gavuddeko, ye kennyini bimunyiga eri, kasente tekafunika, nawe omufuukidde ettaabu. Omukyala alimu ku Allah ku mutima, ayanguliza omwami obulamu biidhinihi tabaaraka wa taala. Batunyumiza mu batusookawo balongoofu edda. Omusajja eyali omubazi, naye nga Allah yamuwa omukyala ewaka ategeera Allah. Ng'enfuna si nnungi kiri awo, ng'era ffenna bwe tuli wano. Kubanga abafunyi abalungi tebatera kujja mu bifo nga bino madarasa. Abafunyi nga weeziri kati bali ku nnyanja, ku beach, kulya byennyanja kuko obufo obusanyukirwamu. Naye omwami ono yali musajja mubazi nga Allah yamuwa ati amanyi kye bayita okubajja.
era mu buli mwaka mu nsi yaabwe bagabanga award omubazi asinze okubajja omwaka guno nga bamuwa ekirabo eyakiwangulanga mwaka ku mwaka kubanga yali mubazi mulungi. Naye lumu baagera ne bazza emisango ku kyalo, baali baami nga bawerako naye yalimu. Kabaka n'abasaalira omusango bagenda kuttibwa bonna. Mwalabye mu Ssaabasajja Kabaka muhamwa mugenda kuttibwa. Adda ewaka ng'atidde, mutima teguliimu, ebirowoozo ng'omuntu agenda okuttibwa. Omukyala amubuuza, kiki nga toli okke? Ninamu obuzibuzibu. Kiki nga toli okke? Ninamu obuzibuzibu. Nalimu okwebaka. Bwe yalaba kisusse omukyala n'amugamba nti sikirabangako okutuuka ssaawa zino nga tonneebaka. Kiki ekikutawanya obwongo? N'amugamba nti bafulumiza lisiti mu lubiri abagenda okuttibwa enkya, erinnya lyange kweriri. Sinza kukomba kutulo ng'enkya ngenda kufa. N'amugamba yafulumiza lisiti nti Kabaka yamugamba ekigambo kimu, omwami neebaka otulo. Yamugamba nti lisiti y'abantu bagenda okufa enkya Allah yagiyina, si Kabaka. Ye yekka Allah manya banaafa enkya n'abatagenda kufa. Ebyo tebikutiisatiisa. Kati ne beebaka leeti kubanga baali basuze batawaana, beebaka leeti ne balwawo okuzuukuka. Baba kyebase nga bawulira abantu bakuba oluggi ebweru, bakuba oluggi bakuyita abakuba. Bazugaga kyekiri nti basajja ba Kabaka bagukiimye basirikale be. Towulira amaloboozi gulawo okulingiza mu ddirisa nga beetolodde ennyumba yonna ebiso amafumu. Namugamba mukyala onsabirangako nengenze. Bwe yaggulawo oluggi ne bamugamba nti olukiiko lwatudde mu lubiri ekiro tye engeri nti gwe okyasinze okubajja mu nsi yaffe eno n'okuwangula ebirabo by'okubajja tye gwe ogenda okubajja kofini ya Kabaka kubanga pressure yamusa ekiro. Gwe ogenda okubajja kofini ya Ssaabasajja, pressure yamukubye ekiro n'akala. Abalangira n'abambejja ne banoonya omubazi omulungi anaabajja kofini. Gwe okyasinza okubajja kuno n'addayo mu nnyumba. Omukyala amubuuza, ate nga tugenze mpe ennyondo yange tye mpe ennyondo yange gye nkozesa gye nkubisa emisumaali nga mbajja. Ate gwe bagenda okutta ennyondo girazaawa? Ngenda kubajja kofini ya Ssaabasajja. Tya ate kijja kitya? N'amuyitira namugamba nsaakugambye ffe tuba n'ebyaffe birala ne Allah alina ebibye. Ebigambo birabye. Allah yamusaasira ewaka waliyo omukyalo omutegeevu ategeera Allah. Yamugamba akagambo ako. Allah tabaraka wa taala yamanyi lisiti y'abatuufu so si oyo. Bonna bali ku lisiti baafuna abalina okuttibwa enkera bonna tebaafa. Eyali afulumiza lisiti yakola ki? Era ye yabajja kofini. Mu biseera ebyo amateeka g'eddiini zaabwe ge gategana kugaana kati nga leero. Naye yagibajja kubanga yalina adi. Bamugamba nti yogera omuti gw'oyagala okubajjamu biki byonna tugenda bikuleetera otukolere keesi lubalala. Ekyokuyiga ekiri omwo basajja bannange, eka buli bwoba ng'onayo ku mukyala alimu Allah mu mutima ofuna emirembe mingi. Kyokola bera Nabbi yatugamba sallallahu alaihi wasallam, faqad thabata anhu sallallahu alaihi wasallam annahu qala tunkahu almar'a li arba'in lijamaliha wa limaliha wa lihasabiha wa lidiniha fadhfaru bidhati ddin taribat yadak. Muteeke eryo mu hadithi eyo Nabbi sallallahu alaihi wasallam yali atulaga ensobi abamize bagwamu, then natulaga ekituufu. Ensobi abamize bagwamu bwe baba bagenda okuwasa abaami mu nsobi ekyasinza okugwibwamu jamal, beauty. Eyo nsobi nnene. Yali tatulaga nsonga ze tutunulira nga tuwasa, yali atwewaza bwewaza. Abakyasinza okukola ensobi nga bawasa ne zibabonyabonya ne bakaba amaziga, abatunulira beauty, face, figure, color,
ebyo tebina makulu era si bye bikola obufumbo. Mu nsi yonna Nabbi sallallahu alaihi wasallam yatugamba abaami abakyasinza okukola ensobi nga bawasa bajamal beauty, eyo nsobi nene. Abaddako mukole percentage eddako almal, ebyenfuna, eyo nayo nsobi nene. Ensobi endala eddako gye bagwamu alhasab, famire nene mu ggwanga. Taata w'omuwala gwe njagala okuwasa jeno, taata we RDC abagagga ngenda gwa mu bintu, eyo mistake nene. Kati naleeta mu nnamba nnya nti waliyo abatonotono abatunulira eddiini. Kati bwe yali amaliriza hadisi n'agamba nti byonna biteeke mu dusty bin mu kasasiro otunulire ekintu eki ddiini. Beauty giveeko. Beauty nga tewali ddiini kwe kubonaabona ssebo. Nga mukyala mubalagavu nga temulimu Allah ku mutima wejjuusa. Anti ne bwagenda bugenzi wali ku kakliniki ku pharmacy kugula mpekezo okukabudagala weeraliikirire. Awo okayinza okulyawo emisanga awo mukakubaawo. Oliti owe ssente ng'akusinza ssente nga tali mu Allah, anti ye musajja ewaka gufuuka mukazi yawa ebiragiro. Katulo wawasa nnyo ssebo, yaleeta orders. Kati oŋŋendako Dubai kume waka ng'alina omwami gw'alina nti ate oyo ono business partner yambalira business. Bwana sula moteri bameka babiri for 2 weeks gwe kume ewaka ate ne moka jojjo vuga nto givuga. Kati omusajja kumwena yaluwaawo. Emali beauty emali bisimuli makulu okujjako nga bikulembeddwa iman, bikulembeddwa takwa. Ate ng'oyagala okulaba embaga weegwa n'ebidaala efamire. Taata we wabbeeyi mu ggwanga, taata we munene nnyo, efamire emanyikiddwa, anti bali eri famire yewe ebiragiro makaago. Kubanga famire erimu eddiini bakubira ne bagamba nti sekasakibu amina oyo ku weekend ejja tunayo omukolo twetusaba omutuweereze. Eyo famire erimu eddiini zino ez'ebbeeyi amina ku Sande tukwetaaga. Ogenda otuuka amina taliiwo, kumukubira kasimu daddi yampisa tinga saategeezeddwako. Gwe gwani gwe tutegeeza sebo, gwe gwani gwe tutegeeza era kuyisamu daddi wange maaso. Kati olwokyali musajja naye efamire gye wawasaamu erimu eddiini erimu Allah, gwe gwe bakubira nti amina oyo twali tumusaba kubanga sisa wagenda kufumbirwa ku weekend eno ejja twali tusaba omutuweerezeeko. Goddayo n'oteekayo ebintu 5 tekiki ate zino zaaki bakwetaaga eka taata yankubidde akwetaaga nja kujja nange mbeegatteko. Naye wali nga ali asaba ggwe nezo empale era tuyisa mbuyisa maaso mbu tukubire gwe nga tukusaba tukwagaza ati oli muwala waffe gwe tukubira ntumugamba ojja tutuuka lunaku bweru tojja mulina kunnya wange odda taliiwo. Kyava tugamba nti faru bidhati ddin. Biri byonna byonna tubitunuulira byonna. Omukyala alimu eddiini, eddiini emufuula okuba nti ali beautiful ne waba tali. Omukyala alimu eddiini, eddiini emufuula okuba nti mune mu nnyumba yemwe mulimu ku kasente wadde tewali. Anti oba ogenda okukugira bwoti obwavu ng'akujuguza nti tofaayo Allah gy'atuwa gumikiriza. So si kukandakanda banno nga baziraba gwe kitoziraba. Ye akwejjukiza nti teweeraliikirira Allah waffe atulaba ajja tuggulirawo. Atali mu ddiini yenno weewunya omukyala atali mu ddiini oba ozirina azikwerabiza yakuvumya nakola bw'ati. Waliwo hadithi endala ennyonnyola eyo nabbi n'atugamba nti la tatazawwaju nnisaa lijamalihinna, timuwanga abakyala olwa beauty yaabwe kubanga beauty etta adabu nafuukamu n'adabu. Omukyala olwabira mubalagavu empisa zifa. Ebiseera ebisinga omukyala omubalagavu wa first class awo empisa tezibaawo, bala mumanyire omumanyira bw'ayita mu kibuga buli wonna watuuka bagala kumuwasa kati omumanyira kubi oba tongira ndeka bantu ala abalala.
kati oluboyina tamanyi kubuuza bagenyi, tamanyi kwaniriza bagenyi, sezaala wazze ye naye tamanyi nakonya ntono sezaala balina omufa. Ebiseera ebisinga beauty etera okutta empisa, etta obugumikiriza. Oyajjira ng'olina akapiki, kati n'akapiki kaavaawo tumadda ku bigere, ate ab'emmotoka baagala mutwalako ataddeko ggwe. Obugumikiriza sente zaakugwako, ab'emmotoka bwentambula bayimirira kuntwalako, nzire ku ggwe n'akapiki kyokka kyaliwo twakalya ng'asika mu maaso. Owulidde ebigambo ebyo? Ebigambo bitegerekese? Eyo hadithi erimu ezo ensonga ennya. Nabbi sallallahu alayhi wasallama yali atusigira ekifaananyi ekibaawo mu nsobi ennene ezitagambika, naye ate n'atulaga nti bw'oba nga olina omukyala alimu eddiini ewaka, ebintu bingi bijja n'oluusi ebitabaddeewo olw'obugumikiriza n'okujjukiza kino nekiri n'ebifaanagana ng'ebyo. Tugenda mu basahaba radiyallahu anhu, balina omwana mutabani mulwadde waka nga bwe tubeera. Omwami agenda n'akola nadda, omwana ali atya nti wali awo omwana mulwadde ajja kuba bulungi. Kaakati omukyalo ono yagenda n'akola ekyewuunyisa, omwana yafa ng'omwami ali ku mulimu. Sahabiya mu biseera ebyo baabeererawo nga ne nabbi waali sallallahu alaihi wasallam. Omwami yakomawo ku olwo late ng'abaana beebase bonna, n'abuuza munne nti omwana obulwadde kyakati omwana yatereddezi yakyalina kimuluma, yawummudde bulungi nnyo. Ye omwami yategeeramu nti kati yawonye, kumba ategeeza kukola ki? Kufa. Ng'ayaniriza munne mukulisayo ku mulimu. Ng'era omukyala ategeera mwadde ekyokulya, kunaaba, bagenzi bawumuddeko, bakoze n'obuvunaanyizibwa obulala balina okukola, bakenkeera. Kambuuza nti gira nankani basime n'essanda tumye essanda, ti ate essanda zaaki? Tisange omwana yawummudde. Omwana yawummudde. Nadde sagala kutawanya ng'okooye yagadde okusooka owummulemu. Ebigambo biwulira? Omwana yakoze eki? Nagge nti omwana yawummudde talina kimuluma, kubanga bw'omala okufa toddayo gamba ate sonyi omutwe gulunuma nga gukulumako biri. Omuntu bw'aba yalala kansa, bw'amala okufa nti ate kansa amuluma, era akola ki? Bikomaawo. Siga nti ate kati kansa bangi alyeyo muntaana, kansa amutawaanyiza eyo. Muzeeyi wange Kyene yafa kansa, nakati amuluma. Olukutuka toddayo kufuna bulumi bw'ebyo. Omwami n'atunulira omukyala n'agamba nti Allah nga yampa ono, nti nalabye ng'oli mukoowu, ate mu bukoowu obwo nkubikire, ate kiro era tulina kyogenda kukola, ate tugenda zika kiro. Kwe kubika mayiti yange wali naawe nenkuleka owummule. Netukola n'obuvunaanyizibwa obulala obw'ekifumbo. Naye ovanga ku mukyala okubanga alina amaanyi agasobola okuyingira ekisawe n'asamba omupiira ng'omwana we yamaze omugolola ali wali. Ekiyinza okuleetera ekyokubaawo Imaan. Kyekyokka ebisigale tekisoboka. Kabe nga bamutendeka obw'amagye tekisoboka. Imaan yesobola okuleeta biidhinihi tabaaraka wa taala okukola ekyo. Kubanga eyo geemu gizannya yetolera ku bwongo kuno, ate obwongo bwafudde dda. Geemu esibuka wa? Ku brain. Brain eteekeddwa okuba nga gyeri nnyo ngeri active nnyo kulanya eyo. Ekitali ekyo tekisobola kutambula. Abakyala balabe bajamaani. Kyabudde tugende nti faru bidhaati ddiini, siraliteeke ku waddiini. Awulidde, bw'aba ng'asangiddwa ng'alina beauty n'eddiini, ng'asangiddwa alina emmaali n'eddiini, famire gy'avaamu yalinnya mu ggwanga n'eddiini, aba ofunye omuntu omutuufu. Naye ebiseera ebisinga tebitera kukwatagana. Bino biba bwe bijja eddiini ng'evaawo.
fadhfaru bidhati din taribat yadak. Eyo natutuuseeyo okulaga nti nabiyuna Muhammad sallallahu alayhi wasallama entandikwa yeno wansi yatandika mu mbeera nga hard life nga bulamu bugumu emyaka 20 25 ngali mu hard life bujawera 25 Allah namukyusiza ati nagwa mu bintu atawo wonna yeyongera kugwa mu bintu yawezaana namwa obwannabbi ate sallallahu alayhi wasallam. Kati ffe tukabya kajanja tunonye ekitwalabi tukabya kaki wotegera tukabya kajanja ate nabbi sallallahu alayhi wasallam mu maaso yatuuka tunaddaira mu life nga yeyo yatuuka n'okwewola akawunga ku dduuka nga ate nabbi mulamba. Kati ffe tuwola magi neyewola akawunga yewola emmere ng'eka tebena kakulya ne mukyala we n'abaana be naye nga talina ssente ate ng'edduuka kwe yeewola si ya musajja musira namugamba nti gwe musajja gwe Muhammad sikwesi goyinza obutansasula leeta nsingira wano ekintu bwe liita ssente zange nkikuddize n'ateekayo shield engabo ye yali akozesa mu ntalo era ne ssente ne zimulema okusasula n'afa nga ekyaliyo. Aisha yagamba kitaawe Abubakar Siddiq radhiyallahu anhum jamia tinno shield ya nabbi sallallahu alayhi wasallam wafiiridde ekyali ku dduuka lya gundi oli neiba oli kyati yagendayo etya nti twate tulina mmere n'agenda neyewola. Abubakar yagikimayo yagendayo n'abuuza ssente mmeka nti bwezi ti n'asasula muleete emmaali ya nabbi sallallahu alayhi wasallam. Kati ffe nga tukaabiraki oyo nno gwe twogerako edduwa ze zaanugulwa gwe twogerako talina bugayavu mu swala gwe twegerako tagatta swala talina bugayavu mu Qur'an nga ffe tagwa mu mazambi nga ffe naye n'atuuka ku levo nga wakati wali kakola ki kakulya jukira nti ffe tulina bugayavu mu swala. Eyo Qur'an twagirikire baseeka abo twagivaako ate jukira tulina n'amazambi getugwamu bwe kibanga nabbi we Allah tabaraka wa taala naye amukoze bw'atyo ekyokulya ne kikalubamu ewabe ate yalina famire nene sallallahu alayhi wasallam yalina famire nene abakyala alina bangiko we yagenda obawowera balina abaana gye baava bajja n'abaana baabwe bali mu maka ga nabbi bo balya buli kulya kunywa yalina okuteetawo ekyokulya sallallahu alayhi wasallam. Obugumikiriza ate Allah n'agamba nti wa inna rabbaka ladhu fadlin ala nnas walakinna aktharahum la yashkurun. Atuwa ebirungi bingi naye tetusiima. Ebirungi ebisinga bye twetaaga ebikola obulamu bwaffe ne bubeera happy yabituwadda tunonooza byabali ebirala ebyabali bye tunonooza naye ebisinga bye twetaaga ebikola obulamu bwaffe ne buba busanyufu yabituwa. Bava kujjula bano mmere ya muceere erimu butto sibyakuleseewo waliwo batalya butto oliti nga yetakomba kuki kati gwakuwadde obulamu obwenkanidde awo buli kyonna kyebateeka ku sowaani nze sina buzibu oba masavu mangi simanyi sukaali mungi simanyi butto mungi zibinkwatako ndya buli waliwo olinga gati sukaali mungi mu juisi siba mukombako ennyama nsava nnyo siba kugirya nze ne bansava etya sina buzibu teekayo buteesi ekyo si kya bbeeyi atuwa ebirungi bingi netamwebaza atuwa ebirungi bingi. Abakyala abaana bange ffe bali muleke bakanda nnyo edimbere kyekutte mwatulaba atumanyi ate yagiresi n'okwekwatamu ye kennyini Allah nga yagaye nti agitadde waliwo agiremesa mugumye bugumya nti atulaba ajja tuwa twongere kugumikiriza twongere kunyweza swala basebo ajja ati omutuuzanga n'omulaga ebirungi Allah byatuwadde mu kayumba kaffe ke tusulamu akatalina seminti oluusi n'amasannyalaze temuli
nga bwakuwadde ekitabo n'olupapula wandika ebirungi bye mulina n'ebibi. Ebirungi bye bisinga ebibi. Nefe situbitunulako. Oyinza biraba nga omaze biwandiika. Omusajja omu batusooka w'abalongoofu yali atunda ennyumba ye. N'ayita broker. Ennyumba eyo noonya omuguzi atuwemu ssente. Kyo nti kati omutunzi ng'alina okusooka okuwandiika ebigikwatako. Bavaluinga ente ezituwa ssente bweziti. Omuguzi ng'awandiika nnyumba erina ebisenge ebisulamu 3, erina maliro, erina. Kati najja namugamba nti kankusomeremu ennyumba yo gy'otunda nkubulire ssente. Agenda okumaliriza okusoma bye bawandize ku lupapula namugamba si kyatunze. Kyate lwaki? Mbadde njagala kutunda nnyumba ngule eyo gy'osomye ng'ate simanyi nti mwensula. Ekibadde kintunze eno kugula gy'ova okunsomera. Nze nga simanyi nti mwenkola ki? Naffe abamu ebirungi bye tulina kusooka kubiwandiika wansi tulyoke tumwebaze. Bw'otakikola toyinza biraba. Gye yali atunda nga takimanyi nti ate gy'ayagala okugula emuli mu mutwe eno ebirina oli yamala bimuwandiikira. Abo bangi nze naawe n'oli bwe tufaanana tetumanyi. Byonna kusooka biwandika ku lupapula. Namugamba nti mukama wange nnyamba ennyumba yange sikyagitunze giveeko. Kubanga ate gye mbadde njagala okugula y'ekyo yosomye nga simanyi nti mwensula. Kati kansigale mu nnyumba yange basige kalangi basawe olujja ku bootulo. Abo bangi yeggwe. By'olina ebirungi tobimanyi. Wasana oba oli ajja bikuwandiikira bikulage nti bino byonna ggwe obirina nti yenze oyo nti alhamdulillah. Wa inna rabbaka ladhu fadlin ala nnas. Atukolera ebirungi bingi. Tetumwebaza wali situbiraba. Ono yali sheekh w'amaanyi mu ilmu. Ndeeta obufaananyi kusigira kifaananyi ekiri ewuwo mu makaago. Yali sheekh w'amaanyi muki? Mu ilmu. Omwana waabwe n'afuna accident omwaka ogwo. Kati sheekh ono omwaka omu ewaka esanga ajati ali awo munyiikaavu akute kutama munakuwavu naki ng'alina ekkalaamu n'olupapula wandiise ebintu bingi nnyo. Sheekh najja n'asoma. Ya Rabbi, kati nsoma ekiwandiiko. Omwaka guno nga tubonyeebonye omwana waffe yafuna accident omwaka guno n'alwa mu ddwaliro n'amesinga ebibuuzo bya senior 4 n'addamu mu kilaasi. Ya Rabbi, omwaka guno bazze wange ne bamulongoosa kati wankindo ate ali musajja wankindo. Omwaka guno mubi nnyo. Bwe bamulongoosa yalwa nnyo mu ddwaliro ekifo kye ku mulimu ne bakigaba. Agenda okudda ku mulimu ng'ekifo bakigabye. Ya Rabbi, omwaka guno nga mubi. Yali akyawandiika. Kati bba n'amugyako ekkalaamu n'olupapula n'asazaawo layini bw'ati. N'addamu n'awandiikawo ebirala n'aluzzaawo olupapula. Kati bino byawandiika, ya Rabbi, Allah ffe tukwebaza. Omwaka guno nga gubadde mulungi. Omwana waffe emmoloka bwe baafuna accident mu mmoloka y'essomero nga bagenda okulambula owaffe yawonawo. Tukwebaza Allah waffe tabaraka wa taala. Bonna abali mu mmoloka baafa owaffe n'omuwonye. Omwaka guno gubadde mulungi. Nalina ebirwadde nsebaka nsula binnuma ne babinongoosamu kati nebaka ku tulo. Alhamdulillah, tukwebaza omwaka guno gubadde mulungi. Nze gola nali menyeka n'emirimu nga nkeera ku mulimu abasajja ne banzijjako omulimu ne bagugaba ne bandekera omusaala. Kati ntula butuuzi n'endya tisinabayo omwaka mulungi nga guno. Nazzaawo olupapula. Ensongoli ze yali ataddeko eziraga nti omwaka mubi ono ze yazzaako eziraga nti mwaka muki. Ebiseera ebisinga nawe ebintu obirabo bisulise. Ebiseera ebisinga ebintu olabo bikoze eki? Obisulise. Yono yamusaasira, Allah yamusaasira, omwami we n'amuyambako bikyusa n'abigamba nti ati bitunudde eno si bwe biri bwe biti. Abaami
mulina okuyambako abantu bano okusuluukulula ebintu babivuunika buvunisi badde. Kati omwami oteekeddwa okuba nga olina wano yennyini ensonga eyo gy'abaleese gy'omukyusiza n'ogikola buti kubanga ono omwami ziyakwata. Abaana babannaffe bonna bali mu truck baafa owaffe naawona ngoga nti ogwo mwaka mubi. Kati bali abaafiirwa abaabe bagambye bati gwe kenyini okimanyi nasula nga ntunula ng'olubuto lunuma ne bannongoosa kati neebaka mpummula ngoga ngu mwaka mubi. Wandabanga bwenkeera wano mu nkuba nenkeera ngenda ku mulimu ngenda kiro katutula butuzi sente ne zijja ne tukola ki. Agamaka ge gasinga obungi mu kusulika ebintu noweweeka bwatu wabisulika omuyambangako n'obimukyusiza. Bangi bano tebasulisa ensonga balina kye baaba buli ekimusala mu maaso akigira ati kyobalaba banguwa nnyo ogenda kuba cwezi kubanga kiki buli kimu yalaba kisulisa ati alaba kitunudde alaba tekimugasa alaba afiiriddwa kumbe ekintu ekyo kyennyini ate mulimu emigaso emiki emirala egitagambika. Kale batabani bange mpagamba oyambangako omukyala obikyusa n'obimulaga bwoti. Tewetaga bwongo bungi, tewetaga Qur'ani timanyi wakwata Qur'ani hafizu oba luwala bulungi nnyo. Reasoning capacity Allah bwagikuwa ensonga ono gyaba atunuza bwati wansi nga bw'okwata esseffuliya n'ogiteekawo bwoti ng'ogivuunise gwe mugambe nti eri bweti ekimulage bwoti. Ensonga ziyali awandiise wano ono ziyazza wano mu ndaba endala. Kyava tugamba nti wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Buli atudde wano nga tandise kubala byengera Allah byamuwadde tayinza kubimalayo otandikira ne bakuwa ekitabo wandikimu ebyengera Allah byakuwadde buziba ne bukya nga tulina gy'obitutte nga bikyajjudde bwe biti. Eyo yali enkola yabatusooka balongoofu ensonga oziraba mu ndaba entuufu so si buli kaseera zisulika, si buli kaseera kuzisulika mubaamu ekirala nga ate kya mugaso gy'oli. Nabbi waffe sallallahu alaihi wasallama naye kennyini yasanganga embeera ze tulimu okulaga nti naye yali muntu. Ez'embeera ezikalubamu, ekyokulya ne kikaluba, ekyokunywa ne kikaluba, n'akola n'ebyamagero Allah n'amuwa ebyamagero bye yakolanga ng'ekyokulya kikalubye ekyokunywa. Lumu tuva mu lutalo Tabuk. Tuvawa mu lutalo gazwa Tabuk. Olutalo Nabbi lwe yasembayo okulwana sallallahu alaihi wasallam. Ako kakwati nako kategeere. Olutalo lwe yasembayo okulwana baluyita gazwa Tabuk, olutabalo lwe Tabuk. Tabuk katawuni kali mambuka ga Saudi Arabia. Natuukawo oba obuzayo katono otuke ku border eya Saudi Arabia ne Yordani gye muyita Jordan. Wetawo Tabuk. Kati tawuni nene si bikyalinga edda. Naye twali tukomawo tuva mu lutalo tukomawo tuli mu ddungu. Alina abasajja basuba mu 1000 sallallahu alaihi wasallam bava mu lutalo. Yali atukulembedde Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Kuba Nabbi yabangako naye nalonda akulembedde ejje. Nga yiba mutezegezaako butegeeza. Yagabanga emirimu teyetumako mirimu. Kati nga ddala seeno tekawo ali ku tenti, mulala ali ku mizindalo, mulala ali ku mmere. So si byonna gwe baguza tenti, gwe baguza ebyemmere, gwe baguza emizindalo. Ogigaba n'ogyejjako gwe gaba ku reportings. Bavuga Umar ajja mukuba akaama ti ya Rasulallah ti sallallahu alaihi wasallam ati okusinzira ennaku ze tubuzaayo tuuke Madina abasajja bange tebalina mmere tekyatumala ennaku zikyali nnyingi mmere eweddeko tugenda kukola tutya tinange simanyi mukama wange ye ripooti gye ndinawo kati okusinzira ebbanga lye tulimu ne distance ebulayo mpimye tetulina mmere bagenda tufaako enjala. Ebyo abyogera Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu musajja wa Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam babigamba yani bwe parking okuwumulamu bebake n'abala namugamba nti Umaru jangu oba tusale ku ngamiya zino zetutambulirako nti ate banazitambulirako bwe tunazirya abadde batulako bakole bati olugendo lukyali luwanvu ani anatambuza ebigere ye tunasala mmeka tulina abantu basoba mu 1000 ne beebaka enkeera ku subuhi olwamala subuhi n'alagira sallallahu alaihi wasallam kubanga abantu babangamu entende zange 2 nzirinamu muno ninamu akagaati kange kapapajjo ka chapati nkakalinamu buli alinamu akokulya teekaawo mu ddiiro ddeyo otule wali oba kagaati oba ntendemu oba ntende 2 oba kapapajjo ka ntende oba ki gwe teekaawo ddeyo eri otule tuli fenna tolekaamu kantu konna kati nga bwe tuli wano bagamba nti buli alinamu akasente teekaawo gumanyi sente zetukola wano Allah zikola n'olusozi nga batandika kuteekawo abanafu singa bo bamanyi babalya mu lulime ne mu luzise ate mu kifo kyoteekawo batulangawo obutoozi omanyi okujja okuteekawo ati n'otoolawo obutoozi oti naye nga gwe bazanyirako tebakimanyi nti abalaba bulungi naye nga tabafaako bwe bamala oteekawo byonna ne bibeerawo jjukira ti biba bifuba bifuuse bingi nassaako omukono sallallahu alaihi wasallama fadaa alaiha bilbaraka nasaba Allah atekemu emikisa byemaliza nagamba kati buli omu agenda kukwata akadeeya akakutiya ajasi yenna ateke ku nsolo ye yabalemerawo basomba emmere nebalemerawo bagamba nti kati mukube eddabo alinayo akakutiya akokubiri kwakusatu jangu n'akadeeyo sene tetukyalinawo tuteeka tetukyalinawo tukola ki era lwe lutalo lwokka abalwanyi lwe bakomawo waka nga ate betisa emmere abakyali babuzemu abagenda okulwana ate mugumyona byakulya tikyaye mukulu kyatukoze omukulu kyeyatukoze mwe mukimanyi lwe lutalo lwokka lwe bakomawo nga basitookinze teeka mu sitoowa teeka buli kika emigaati kyapati entende gwe byola buyoozi jjukira nti abo basajja bakulanga emigaati bakulanga kyapati nga biwangaazi biva ku bino ebyaffe ennaku 2-3 nga byonooneka nakati ebuwalabu bakukolera kyapati ng'esobola okuwangala kumpi myezi 2-3 ng'eryawo tenayonooneka omenyako bumenya noyiwako supu omenyako bumenya noyiwako supu ekyokuyiga ekiri mu kiruwa tine nabbi sallallahu alaihi wasallam oluusi embeera yakalubanga ali mu ddungu tewali kyakulya nga ayinza n'okugamba nti malayika Jibril baleetera emmere eyiwaawo naye nga alina okukozesa omutwe kati ate olwaffe ekyokubiri kye tuyigamu nti nabbi sallallahu alaihi wasallam Allah yali yamuwa ebyamagero ng'asobola okukola ebyamagero era ng'ebyamagero bikolebwa nabbi wa Allah yekka atali nabbi takola byamagero bajjamaani abachwezi tebakola byamagero miracle bikoze bitya ebyamagero bikolebwa nabbi wa Allah yekka atali nabbi talinza kukola kyaki kyamagero atali nabbi asobola okukola ekintu nekyewuunyisa nnyo kiba kyewuunyisa so si kyamagero lwaki anti ekyamagero tekiddibwamu ekyamagero teri akola kyamagero ate n'omulala najja nakiddamu gwewulirako bannabbi bameka abasula omuggo ne guvaamu omusota ali ogwo nabiyullahi Musa alaihi salam teri mulala ku lwaki ekyamagero teri akiddamu kikolebwa omuntu ogwo ne nabbi munne ali muwayiti ye tasobola kiddamu ate ffe betukola waba wasobola biddamu omwana wesanga omutanzania ng'ate yakikola tayimuzi 3 okuva ku gwe kyokoze ate bwogwa ku muchina ate nakuyitako olidde ekyamagero tekiddibwamu wawulirako bannabbi bameka abazibula amaaso nabbi Isa alaihi salamu yekka ne nabbi sallallahu alaihi wasallam alina abazibe basahaba be teyabazibula
n'omu ku basajja be abaali abazinyi Abdullahi ibn Maktum radiyallahu anhu yali musajja muzibe nga mwazinyi assistant wa Bilali tiyamuzibulako bawangala naye ebbanga lyonna nga muzibe mpaka kufa naye Nabbi Isa nga yeezira abo seconds 2-3 nga amaze omuzibula miracles muziwulidde miracle ekolebwa Nabbi yekka atali Nabbi tasobola gikola ate era naye kennyini bwamala ye yennyini yasobola gikola era yasobola ogiddamu Nabbi munne tasobola Nabbi munne tasobola kugiddamu so nga wandigambye bali mu weight ezimu nono kaddemu eyoli kakati abatugamba miracle n'otunuulira noganga gati no definition ya miracle katagimanyi miracle Nabbi wa Allah yekka yakikola ne Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yakola nyingi yakolera ddala miracles eziwera mu bulamu bwe sallallahu alaihi wasallama naddala mu bifo ng'ebyo njala baluzinze nyonta naki nga ajja n'akola ekyamagera ati balina mmere ate ne bagifuna ate mu bungi ebitagambika lumu enjala yabalumba enjala yasalako ekibuga Madiina enjala maamul majaa enjala yabalumba mu Madiina omwo tayimu neetuka nga mumala okusala isha buli omu nga yeetunako wetuno ziterika akulya ne babuuzamu ku bagagagaga nti naye kamera otukyaze tulye nti nange bwentyo naye lumu sahabu omu yabagaa nti wange waliyo giraasi y'amata naye ntwalako Nabbi yekka sallallahu alaihi wasallam kubanga giraasi emu emala bameka ne bagenda bwe yatuulayo mu nnyumba n'alaba egiraasi eyo nga weeri agagenda bonna bali mu muzikiti bagaye bajje bonna bali mu muzikiti baleete ya Rasulullah tulina egiraasi emu y'amata tugaye genda baleete mutandika okunywa bw'omala okukutanga ow'omulala gabalemeramu giraasi egi nga bwolaba akantu kano guba okukutanga owooli paka yamala babuuza mukyetaaga tyatukuze kati nange mumpe nnywe ye yagira bugizi bwati negaggwamu nagaa nti mulaba eweddeho yakoze eki eyo njala kuvaayo obalaga nti ye Nabbi sallallahu alaihi wasallam Allah yali yamuwa okukola ebyaki ebyamagero era nobalaga nti naye kennyini yali Nabbi wa Allah tabaraka wa taala naye nga basharun naye nga muntu atuukibwako ebiyinza otuuka ku muntu owa bulijjo alwala enjala emuluma akoowa ngeri omuntu omulala yandibadde akoowa naye mu byonna kyotekedde okumanya ensonga enkulu nti yasookera mu hard life obulamu obugumu naye n'agumikiriza Allah time neetuuka n'amuggulirawo Nabiyullahi Yusuf alayhi salam Nabiyullahi Yusuf alayhi salam yabonaabona n'edduniya eno batuwe baganda bagala kumutta bamusudde mu luzzi abamuguze balabanga akantuntu bamutunze nafuka sirevu nawangalirayo nga muddu nakola kinaka ne bamusibako emisango ne bateeka mabusu paka mu jail eyo mu jail naye nalwayo olunaku lwe yava mu kkomera lwe yafuuka boss bamukwasizawo ministry eya finance yabonaabona emyaka n'emyaka egigenda 40 Nabiyullahi Yusuf alayhi salam 40 years ngali mu kubonaabona okuva ku myaka nga 9 paka kutuuka myaka 40 ne bamukwasa obwami nga n'empingo enjegere ziri ku magulu na mikono nga Kristo tugimanyi kubanga bali bamulese kuvunula biroto bya kabaka bamuzeeyo mu kkomera bwe yabivunula kabaka n'asanyuka n'alagira bamuwa obwami nga yakulira Minister of Finance amakulu abali bamulese bennyini kati ate benamuwa saluti okulaga nti ensi esobola okunyiga embeera n'ekaluba naye mu kukyuka ate myalwawo
okukikyusa bwati Allah temuli kantu eraga nti innahu man yattaqi wa yasbir fa inna Allaha la yudhi'u ajra al-muhsinin. Omuntu yenna atya Allah n'agumiikiriza mu bizibu, n'agumiikiriza mu bwavu, n'agumiikiriza mu bulamu obufumbo bwalimu tebitambula bulungi, ak'okulya tewali, ak'okulya mpaka okafuna obwana okusoma, obwana bange bulwala musajja tasobola nagula wadde empeke, obwana bange bulwala tasobola nabutwala mu kakiriniki wali. innahu man yattaqi wa yasbir fa inna Allaha la yudhi'u ajra al-muhsinin. Atya Allah n'agumiikiriza ebyo byonna empeera ejja mu maaso awo. Waliwo empeera gyagenda omusasula mu maaso awo. Nabiyullahi Yusuf alayhi salam yayita mu bintu bingi. Yagenda agezesebwa n'ekigezo ky'omukyala Zulaikha yali amwegwanyiza. Era abakyala bano balina okukimanya nti boogera ku by'omukwano, boogera ku nsonga z'omukwano, wayinza obutaddayo okulabikako omuntu agwa mu mukwano nga Zuula. Zulaikha yabonaabona ne Nabbi Yusuf alayhi salam, yali amwagadde. Time neetuuka nga mukomera, kubanga ekkomera yali mu lubiri, nagamba nga ntudde okulira ku Yusufu eddoboozi waki, n'alagira bakuuma ekkomera bamukubenga kibooko alajane ye nawulire ku ddoboozi gy'ali, naye wakiri awulire ku ki? Ku ddoboozi ogw'omukwano. Abakuuma ekkomera nga bagenda bakuba emiggo nga batannakulajana teri kulekera awo. Paka yabuuza omusajja ati ekinkubyange emiggo buli kanaako mukomera muno kiki? Namugamba nti ngenda kubbirako naye tonyumyanga, ojja kungubya ku mulimu nange akalimu nkaagala. Ti kiki? Muko omukulu yatugamba nti okubenga emiggo bwegiti olajja nawulira eddoboozi. Ne bateesa nti kati emiggo ojja gikubanga ku kisenge nze nkole eddoboozi. Gwe emiggo gikube wali ku kisenge nze nkole ki? Eddoboozi. Kubanga kinkubya emiggo kiki? Sina musango, mwansiba ne nzikiriza. Ogwo gwali mukwano, ogwo gwannama ddala. Temulamu abakyala mu bino omukwano teyali yagenda kwenkana Zulaikha ku Nabbi Yusuf alayhi salam. Ate naffe tuba tumusomako wano nga tumwogerako tuyita na ku ngulu. Naye Zulaikha yabonaabona n'omutima gwe ku mwana mulenzi oyo Nabiyullahi Yusuf alayhi salam. Buli kanaku bwe n'omukuba kifaalu akole eddoboozi, omugagga alikole ki? Kubanga ekkomera yali mu lubiri mwennyini muli nga tebali wala. Naye nga Zulaikha tayinza kujja eno mu kkomera kubanga lyali lya wansi nnyo nga kijja kulabika. Be ekibooko eyo nze mpulira eno. Ebyo byonna yabiyitamu ne bukya ku makya n'agwa mu bintu. Gwe minisitule ogimanyi? Ensi yonna erina okujjawo kima ssente, yafuga ssente zonna ez'eggwanga okulaga nti ebintu biyinza okukaluba ennyo n'ebiwanvuwa, ensi n'ekudaaza n'owulira nga buli kimu toggwangamu ssuubi. La tayi'asu min rawhillah innahu la yayi'asu min rawhillahi illa alqawmul kafirin. Toggwangamu ssuubi kuva wa Allah, toggwangamu ssuubi kubanga abaggwamu essuubi be bajeemu. Naye omukkiriza toggwamu ssuubi. Obudde bukya ku makya aga nti yooyo nga tebakyali akkiriza ng'ebintu byakyuka bwe biti. Ng'ebintu byakyuka eyo ne bivaayo gyewali abali babimanyidde eyo nga si gye mwali mumanyidde nga si gyakyali. Kaka Nabbi Yusuf alayhi salam nga si yali mu kintu kati ate bwe yali avulumamu, bwe baali bamuggyako empingo ng'avudde mu kkomera yasabadde yakimenya engoye ze. Kumbe eno bamaze omuleeta mu bintu tayetaaga ezo ngoye kati ate genda funa mpya. Anti kakati seetegese naye ebintu byange mu kkomera nyala bikima ebiki. Ebintu bikyali levo yo. Yali alakuddayo kukima ki? Engoye ze zirimu ensekere. Ye baali bagenzeko mu kkomera babimanyi ebyo. Qabrun lil ahya. Qabru kitegeeza kabuli. Qabrun lil ahya, entaana y'abalamu.
Nabbi Yusuf alayhi salam igwatu yayite ekomera era tuyagalizanga munno ekomera jamani ndibi nnyo babanga nabbi wa Allah yenna n'obugumikiriza baba nabo yali tantana yabaki yabalamu kati atenze naawe abatalina mu takwa abatalina mu sabbu fanfe sina bugumikiriza kimbi bibiri nga bitutamye kimbi bibiri nga tutandise kwogera birala nga n'obugumikiriza butuweddeko yaga nti qabrun lil ahya eyo yentana yabalamu erika wandise ekigambo ekyo ku kisenge ky'omukomera bwe yamala emyaka egisoba mu 10 yokka nga talina musango nga talina kiki era okukulaga nti negye buli eno abatalina misango babeera mu makomera abazzi b'emisango abatuufu bo babeera eno nga badigida ku bantu 10 boolaba 8 baba tebalina misango jasi baalafaanana bufaananyinga beetaba suspects abazzi b'emisango abatuufu babeera eno bweru nga badigida ne bogenda mu bazungu ne bogenda e Buwarabu ne bogenda mu African countries abazzi b'emisango bakaŋŋaŋa bali nga bamusiba bati ebiseera ebisinga abateeberezebwa kuba ne Nabbi Yusuf alayhi salam yali talina musango yali suspect naye mu byonna mu kissa eyo Allah atulaga nti ensi esobola okunyiga embeera neewanvuwa naye togwangamu ki ye Nabbi Yusuf alayhi salam tiyaggwamu ssuubi bwakya lunaku lumu n'agwa mu ministry namba nga yagikulembera kati sente yazisaako sayini kati nga yasalawo ezifuluma ezigenda okukola kiki basi kati naawe nange one time Allah jatugulirawo naye ayagala saburu obuzibu saburu obugumikiriza wali bano bwabe butini bano bugumikiriza butono nnyo wano layini eno bwetye tawdawo talina budde bwo nnyo okugumikiriza naye ffe abasajja oguma ate kati ngende menya ebbanka kangume naye bw'alaba bigizeegize ng'ate waliwo omuntu enamuli obubi nga kangendeko okuwono tulabe ala kutextinga kono testinge oyo naba akulimba mwana wange era wamanyira nti wavuddeyo oyo nga naye simu azitaddeyo zikwata kubanga ofuuse wa bbeeyi yani anasasula renti wo adda akwagala ng'oli eyo tolina renti tolina kiki tewali medical naye nti yavuddeyo nti kati afuuse expensive ani anamulabirira oyo sente zange zigenze mu kusasula ennyumba zigende mu kumuliisa taddeyo gikwata oli munno gy'oba ogumira Allah jakugula insha Allah tabaraka atwetaaza bugumikiriza obuvumu okumwesiga tewerabiranga nti akulaba akumanyi era akutegekera okawulira akulaba akumanyi ate akola ki akutegekera mu maaso gy'olaga n'ebisinga gwe byoyagala kubanga waliwo oluusi byetwagala nga bigenda kuleetera bizibu kati ate yamanye ebikuleetera ebizibu n'ebitakuleetera wenfuna sente njagula emmoloka bweti ne bweti ng'ate si gyeweetaaga weetaaga kukola dduuka so esobola okukuuma sente wezinawera olyoka ogula emmoloka atumanyi atwagala atutegekera ate entegeka ye yesinga eyaffe tuli ffenna nga maliriza ebigambo byange ebyolwaleero tugezezaako essiga ekifaananyi eky'ebyobulamu ekifaananyi ekyo nga famire ezisinga mutuwangalire enfuna ntono nyingiza ntono tulengera bino nebiri naye kyenjagala okumaliriza nakyo kyekigambo rizq ekigambo rizqi tekitegeeza sente zokka kigambo kigazi ffe twalowooza nti riziki ze sente ki zokka tuli ffena riziki kigazi bwe twakifundiza mu sente ne tufunda obwongo era ffena tuli awo bwe tuti tulowooza sente bwe ziba teziriwo tolina riziki ndala olina riziki endala lala gyakuwadde
waliwo nabamu nga Allah yabawa riziki kwogera nnimi bwakwata ku luzungu alugira ku kisaati bwakwata ku lwarabu alugira ku kiswahili buli luguli walugwira lwonna n'omusambira enjizi ennimi 10 ye riziki Allah gye yamuwa waliwo abala Allah yabawa riziki nga ye kuzaala abaana bangi alina abaana bali awo bwe bugagga bwe yamuwa obugagga tebuli mu ssente zokka obugagga buli mu bintu bingi asobola okuwa obugagga mu kuzaala abaana asobola okuwa obugagga mu kuwangala emyaka emingi aga nti ono wa myaka 6 ate afudde ate ow'ekinana ate akyaliwo asobola okuwa obugagga mu myaka kuwangala asobola okuwa obugagga mu byobulamu nga tewaliwo kuluma nga bali mu myaka gyo gyolimu bali kumpeke kumira gendako mu ddwaliro bakebereko wano nga gwe twena wakuluma olwo obugagga bulya ffe tumanyi obugagga zirina kuba ssente zokka nedda wano waliwo omuntu ayinza okugamba nti nabbi sallallahu alaihi wasallam yali mwavu naye tiyalina ssente wabula yalina obugagga obulala yalina obugagga bwayirimu obu nabwo obugagga buli awo knowledge yalina obugagga bw'okutegeera Allah amanyi Allah obugagga bwa iman okusala essala 5 mu budde bwazo buli kanako si bugagga waliwo abaavu b'essala gwoza okwambala hijabu n'ofaanana bwoti obwo bwavu yenayo riziki waliwo gwatagiwadde ng'atamuwadde ssente naye nga tasobola kwambala ebyo nga mwavu mu kwambala ebyo mugagga wa ssente kati ate gwe nakuwa obugagga bw'okwambala obugagga agaba obugagga mu bintu bingi si ssente zokka nti bwe bugagga waliyo n'ebintu ebirala ebikola obugagga waliyo abagagga b'empisa nga n'ekyalo kyonna kyakkiriza nti oyo ajja ti wa mpisa teyenkanika ku kyalo kino nabwo obugagga nga baga nti naye oli hajja tuli alina ssente nyingi naye yeewulira nsaana kumusanga tombulira mugagga wa ssente ate mwavu wa mpisa ate ono mwavu wa ssente mugagga waki obugagga buli mu bintu bingi toddangayo n'obufunza n'owangaala nga oliwo oti weewunise ku ttama oliawo birowooza olwokwata kuwadde ssente alina obugagga obulala bwakuwadde olina obugagga obulala olina omwami wo Allah yakuwa omwami bakyala banoonya abaami babalabako ate ku mulembe guno togeza nozanyira ku mwami jamaani buli wokutte tota womutera bwo tebamukutwalako tebakyafunika tulaba nti bangi mu ddalasa naye okugjamu omwami abasajja bo bayinza okuba bwe bali naye omwami njawulo ki wakati w'abasajja n'abaami omusajja teke samba vuma oyabeera musajja naye omwami n'amanya nti ono mukyala nina omukwata bwenti ne bwenti batono omusajja baba bajayi naye omwami bwe babuvunaanyizibwa oyo tomala gamufuna bw'obanga omuyina mukwate bulungi kaali kuva mu 5 bibanga abadde akutte ekinyonyi ne kyambuka ne kyegatta mu binnaakyo osobola kijjayo kigobeka nyweza ekinyonyi ekyo tekikubuukako muyita mu mpisa nebaza abatesitesi teri basiraamu ekabaale teri kakati okuddamu okukwata essimu ye nga ngamba ebyo ebyalo ebyo ebibiri ebyo ekitali ekyo sigenda gikwata teri basiraamu ekabaale teri kakati okuddamu okukwata essimu ye nga ngamba ebyo ebyalo ebyo ebibiri ebyo ekitali ekyo sigenda gikwata insha Allah. barakallahu fikum wa jazakumullahu khair subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh insha Allah. barakallahu fikum wa jazakumullahu khair subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu